Inze Bobi Wine ye yansaba okumufeaturinga Wuuno Fefe Busi abaffe Bobi Wine anaamalako. Finally Fefe Busi atulaze management empya. Buterevu ono ne nebaza gwenna agyekuumirako Jika Media ensibuko y'amawulire kugamba tosagasagana gyekuumireko otambule n'okumanya. Buterevu gwatanaba kubanga subscribing genda maaso subscribing liking ate ogendeko ne mu comment section obeko kyongamba. Buterevu mukwano gwange ntandise n'omukulu Fefe Busi olwono munange ya featuringa mu luyimba Labisa olwono olulimu omukulu Kyagulanyi Ssentamu Nubianly kosa ne Zex inch 10 biranjiranje. Kale katusooke tulabeko ku behind the scenes zino katono nnyo ate tweyongereyo. Ati njukubira neno nemani ndikoba manyimiri. Yes. Munnange yoyo Kyagulanyi Ssentamu awono bwali bachutinga video y'oluyimba luno olumanyiddwa nga Labisa era nga ssaawa zino luno lukola bulungi nnyo ku mitimbagano egy'enjawulo nga YouTube kosa n'emitimbagano emirala anti abantu balulaba nnyo era lulina views nkuyanja. Era nno wano Fefe Busi agenze maaso n'atutegeeza nti Bambi yali ali awo munnange bw'atyo Zex inch 10 biranjiranje namutegeeza nti munnange the ghetto president oyo. Of course ssaawa zino tumulabanga ate president w'ekibiina ekya Nuupu naye tusinga kumumanyira wali as a ghetto president, ghetto gladiator. Munnange ono yayitamu Zex inch 10 biranjiranje namutuma ewa Fefe Busi era Fefe Busi olwawulira amawulire ago nti munnange Kyagulanyi Ssentamu amwetaaga mu studio naye teyalinza kubanga yali musanyufu nnyo bw'atyo n'ayolekera mu studio. Smallest rap ono munnange agamba olwatuuka mu studio bw'atyo yasanyuka nnyo okulaba ku Kyagulanyi Ssentamu era munnange yakwata peni n'olupapula n'asooka asula zilayini awo. Tukimanyi bulungi nti ono ate muwandiisi bulungi oba ojjukiddeko emabega ono Fefe Busi yali awandiikira ate Gravity Omutujju. Ebiseera ebyo Gravity Omutujju yali akuba it after it nga bembi wabula ono ye yali akiri emabega era bw'atyo yateeka wansi line ze oba rhythm ze era nga bw'oba otunuulidde oluyimba luno mwana tu ojja kwesonga nnyo line za Fefe Busi. Omwana yasuulawo bulungi line Labisa 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 okitegeera era nga munnange abantu ab'enjawulo bavaayo ne bebaza Fefe Busi nti mwana wange oluyimba yaluwa obulamu mbutuufu akasajja kakuba rhythm zitambulira ddala nga wandizisuubidde okutambula. Big up to Fefe Busi Kyakabinyo brother oyina talent respect. Wabula era still Fefe Busi muntu y'omu muganda wange okumala akabanga kawanvu ngono avudde ewa manager Arafati ono amaze n'atulaga management empya atulaze manager omupya era nasigala nga yeebaza management ye enkadde okwewaayo kwe beewaayo okumugaidinga kwe bamuyamba ate ne bamutuusawo waali. Omanyi ebiseera ebisinga tutuuka bwe tutuuse ne twerabira abatutuusizaawo wabula muvubuka ono agenze maaso ne yeebaza management ye enkadde ekintu kyeŋŋamba nti kirungi nnyo nnono ddala. Fefe Busi muganda wange atulaze Mobero Vincent onono nga yagenda okuba ate nga akwasaganya ensonga y'omuziki. Ono agambye okwegatta kw'ono muganda wange balina ekirooto kye kimu ekyokuba nga ate bakulakulanya talenti era n'agamba nti ye ng'ali ne manager Mobero Vincent bagenda kuba nga ate babako ne we batuuka okusingako ate wabadde. Ebiseera ebisinga bannange abayimbi w'okyusa management tekitegeeza nti ate omuntu gw'obadde okola naye olina kumuwalana. Emabegakaawo nalabyeko omuwala Rahma Pinky ng'ali ne Jeff Chiwa yagamba nti yayawukana na Jeff Chiwa nga manager wabula omuntu ye ng'omuntu mwanatu bakyakolagana. Ekintu kye ndowooza nti kituufu because ono aba amanyi weakness zo nnyingi yakubuildinze yakuzimbye era ategeera weakness yakyasobola okuba nga ate akuwa ku magezi so nga ate ono omupya mwana tuye aba asanze kiwedde. So bamaneja baffe abakadde tubaweemuko ku kitiibwa tuleme kubalabanga kasasiro. Big up.
big up to Febusi. Tujukira bulungi emabegaawo omukulu Kyagulanyi Ssentamu munnange yakola constitution mu kibiina kye ekya Nuupu gy'oyinza okuyita amendment, era nga munnange ono yateekawo ebisanja era n'agamba nti abakulembeze aba Nuupu balina okuba n'ebisanja 2, buli omu mu kifo kyali mwana tu asobola kufugira ebisanja 2 byokka. Wenjogera ku bisanja 2 ntegeeza emyaka 10 because ekisanja kimu muganda wange kirimu emyaka 5. Kitegeeza omukulembeze yenna okwesimbawo alina kuddayo ebisanja 2 byokka, webiggwako abataddamu kwesimbawo. Era nga njogera bino muganda wange ompuliriza, omwaka 2026 constitution eno ategena kubanga etandika okukola oba amendment eno ey'ebisanja 2. So kati gwe walina nga oli mu kibiina ekya Nuupu munnange olina term limit, naye nze mu kulaba okwange nyinza ogamba nti osanga kino kituufu nnyo. Yadde nga munnange ebyobufuzi si byangu, term limits zino muganda wange zijja zikyukakyuka, oba oliawo nga biweze 3 oba oliawo nga biweze 4, okitegeera. So naye sofa ekyo kirungi nnyo omuntu abe ne term limit so that womba mumukoyi essaawa etuuka n'akita yekka. Kati nno munnange wetweyongerayo mukwano gwange bibino ebipya ku minisita eyakubiddwa amasasi, ono nno nga si mulala Minister of State for Labor, Employment and Industrial Relationship Charles Okello. Fenna twabitegedde muganda wange nti ono yakubiddwa amasasi wabula nga gamukubwa bodyguard we kennyini abadde amukuuma. Ekintu ekikyalimu ekibuuzo oba okubuusabuusa nti kyabadde kitya ekituufu, era poliisi kyagenda mu maaso n'okunoonyereza era ejja kubanga efulumya final report ekyaviiriddeko n'okubanga ate akubwa amasasi ate n'omukomi we ne yejjawo. Musajja mukulu ono muganda wange ate abadde essaawa yonna agenda kubanga ate akola emikolo ne mukyala we. Gino nno emikolo gibadde gyakubaawo nno mwezi gujja guno gunnyini ogujja ogwa Juuni. Bino nno nga yabyogerako mu mwezi ogwokusatu n'akitegeeza lwatu nga mwana tu wagenda okubanga ate akola emikolo ne mukyala we. Wenjogera ku mikolo of course suubira kwanjula kukyala ekintu ekifaanako bwe kityo, wabula mukwano gwange kino tekyasobodde kubanga ate kiba, era Mukama Katonda tusaba ono amuwummuze mirembe ate agumye n'abo abantu be. Nkimanyi embeera eno yo nzibu ddala, nga mbutuufu olina omwagalwawo essaawa yonna mugenda mu masanyo wabula n'ofuna amawulire amabi ng'ago. Kibi nnyo nno ddala, tubasaasira bannaffe sayidi eyo. Wabula nyongera okwebaza gwe mukwano gwange agyekuumirako Jika Media, ensibuko y'amawulire, tugamba w'oli wetubeera, era nsaba Mukama Katonda ate abampeere ekyo ekisinga. Mweraba.